Yesu yeebazibwe, abantu ba Mukama abalungi. Muli mutya eyo akawungezi ka leero? Nyebaza gwe ali ku mukutu, gwayingiddewo ku mukutu. Twebaza Mukama olw'akaseera kano nti kaatuwadde ak'okubaako kwogera ku bulokozi. Mukama alina ky'ayagala okutugamba olwaleero ekikwatagana ku bulokozi. Gwe naawe ali eyo nange ali eno naffe n'abali eno, Mukama alina mesegi yaffe leero ey'obulokozi. Singa obukulu ayagala kitugamba mu bulokozi. Tugenda tutambula tutya? Ky'ayagala okutubuulira. Tugenda kuwangula tutya emyoyo mu bulokozi? Kuba buli mulokozi alina okuwangula emyoyo. Naye olina okusooka otegeera ki ky'oli n'ani gw'okkiriza. Haleluya! Tusabe tanguze Mwoyo Mutukuvu. Ayi Mukama Taata omulungi, Kabaka w'abakabaka, ow'ekitiibwa, ow'amatendo, ogulumizibwa, otenderezebwa. Ozanna ggwe ali waggulu ennyo, ozanna ggwe empologoma ya Yuda, ozanna ggwe Kabaka w'abakabaka, Mukama. Ekitiibwa kikyo, obuyinza bubwo, amatendo gago. Tukwebaza Mukama olw'akaseera kano neno n'emisege gy'ogenda okutusomesa Mukama. Tukwaniriza Mukama tuyigirize era nsaba otuwe ekisa eky'okuwulira n'ekisa eky'okutegeera. Tusobole okutegeera by'otugenda tuyigiriza akaseera kano, nga tubeere abakozi baabyo so si abawulize. Weebale Mukama, weebale Mwoyo Mutukuvu. Olwaleero tugenda tutandikira mu Yokaana 3:16. Ffenna abasinga tugimanyi. Haleluya! Imanyi 3:16 eyo. Kati Katonda kwagala. Haleluya! Katonda ye kwagala. Bw'ayagala kuba ye mwagazi, ayagalira ddala. Haleluya! Ky'oba olaba ne bwe twalinga twonoonye tutya, ky'oba olaba gwe ne gw'osuubira nti akoze ebibi bingi tasobola ssonyiibwa, Katonda amusonyiwa. Amiina, kuba ayagala. Amiina. Oyo ye Katonda. It's his nature. Ye bw'ali. Amiina. Taliko mbu akyetegereza, ye bw'ali. Era lyerimu ku mannya ge, mwagazi. Ye kwagala. Amiina. Kati tulaba nga bwe yayagala ensi nga nsoma mu Yokaana 3:16. Tusooke tubikulewo twetegerezeewo nnyo awantu awo. Kuba Mukama abingi by'ayagala okutugamba mu butukuvu. Twetegerezaawo tulina Mukama by'ayagala okutubikkulirawo. Yokaana 3. Tube ffenna temuvaako, tuyakozesa akaseera katono. Yes. Leka tukakozese nga kaaki nga ka mugaso. Yokaana 3:16. Temukatya. Tutandise. Egamba Yokaana 3:16 egamba, kubanga Katonda bwe yayagala ensi, bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Haleluya! Eyazaalibwa omu yekka. Buli alimukkiririzaamu talizikirira wabula alifuna obulamu obutaggwaawo. Haleluya! For so God loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Hallelujah! Buli alimukkiririzaamu talizikirira wabula alifuna obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitegeeza Katonda yatwagalira mu bibi byaffe. Yatwagala nga tetunnamumanya. Bayibuli bw'egamba. Egamba yatwagala tetunnamwagala. Omuganda ng'oyinza okubeera eyo, olina ennaku gy'oyitamu, olina ebizibu by'oyitamu, bakuleseewo bakukyaye, bakusuddewo,
oba nga wafiirwako bazadde bo, wafiirwako baganda bo, wafiirwako ab'eŋŋanda zo, oli wekka, oba tugeze baakukyawa. Amiina. Baakukyawa, tewali ayagala kukusemberera. Amiina. Osanga nga weesanga nga oliko ne kye baakuluga nga ki rejection. Toyagalibwa. Amiina. Toyagalibwa, tewali akusembeza. Amiina. Naye olina Yesu Kristo. Haleluya. Kkiriza bukkiriza Yesu Kristo. Haleluya. Agenda kukusembeza. Kuba ye akwagala, naye oba oli mwavu, naye oba toyina kyakwambala, naye oba toyina sapatu yadde engatto, naye oba toyina mulimu, naye oba toyina ki, akwagala nga bw'oli. Amiina. Leero njagala tulabe kwagala kwa Mukama. Yes. Today, let us talk about the love of God. Because God loves us so much. So very much. Hallelujah. You can't compare His love with anything else. You can't. Hallelujah. Akwagala nga bw'oli. Kati muganda wange gwe abadde ali eyo nga weekubagiza, omanye ebintu byagaana, ku mirimu gwe basongamu olunwe, gwe yayonoonye kiri, gwe akola kino, haleluya. Waliwo omuntu nga oli eyo naye nga embeera ekususseeko butayagalwa, ng'olowooza wajja ku nsi kubeera, Mukama atugamba teyatusindika ku nsi kubanga bamulekwa. Haleluya. Toli kuno ku nsi nga mulekwa, olina omutonzi wo akwagala nga bw'oli. Haleluya. Bayibuli egamba, Mukama akyawandiikibwa nti Mukama yatumanya nga tetunnaba na mu mbuto z'abannyaffe. Kitegeeza n'oyo gw'osuubira omukozi w'ebibi ali eyo, w'omutemu ali gw'osuubira nti mubi nnyo, naye Katonda alina pulaani eri obulamu bwe. Haleluya. Katonda mu kwagala kwe kwatwagalamu ky'oba olaba atusonyiwa. Haleluya. Katonda engeri gy'atwagala ky'oba olaba atusonyiwa. Singa aba tatwagala, singa tatusonyiwa. Naye ffenna twava eyo, yatujja eyo mu nkomyo, yatujja eyo nga tugenda kuzikirira, tujjudde agabi bwe gati, tujjudde obwenzi, tujjudde obutamiivu, tujjudde obubbi, tujjudde obulimba, tujjudde byonna twalaga siya yenna. Amiina. Naye n'atwagala, n'atusembeza, n'atusonyiwa. Amiina. Okwagala kwa Mukama kusukkulumu. Kubanga bw'aba asobola, Mukama alina ekigambo kye yagamba nti olaba gw'omuntu osobola okusaba, omwana asobola okusaba ekintu n'okimuwa, n'akusaba ekyennyanja n'omuwa omugaati, n'akusaba omugaati n'omuwa. Olaba gw'omuntu osobola kuwa mwana wo kintu ky'atakusabye, ng'akusabye omugaati n'omuwa ejjinja, oba n'akusaba ekyennyanja n'omuwa omusota, olaba gwe tokisobola era omuwa ky'akusabye. Olwo Kitaffe ali mu ggulu, okwagala kw'alina gye tuli, ali mweteefuteefu okukukolera kye weetaaga. Nga Kitaffe ali mweteefu okutulabirira. Haleluya. Bayibuli egamba eby'omu ggulu bituyigirize, eby'oku nsi bituyigirize eby'omu ggulu. Nga taata mu maka bw'afaayo eri ebyetaago byammwe mu maka, ng'abaana school fees, ekyokulya ewaka, munaayambala ki, ne Kitaffe ali mu ggulu afaayo bye twetaaga, afaayo bye twetaaga, era ayagala nnyo tumuwe ekyo ekifo kya taata, kubanga ayagala atuukirize obuvunaanyizibwa bwe. Amiina. Kubanga atwagala. Haleluya. So, Yokaana 3:16 etugambye nti, so God loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish. Remember, it's not a will.
will not perish. Shall, it's a must, shall not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Talizikira wabula alifuna obulamu obutaggwaawo. Amina. Yes, ajja funa obulamu obutaggwaawo. Kati Mukama takoma okwo n'agamba nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi okulokokera ku ye. Haleluya. Teyatuma Yesu Kristo Mukama waffe okutusalira omusango, wabula yamutuma tusobole okulokokera ku ye, tusobole okulaba ye, tuyige bwe tubeeramu ne Taata. Amiina. Haleluya. Kati okwagala tulina okukoppa Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'ayagala ekkanisa, naffe twagale bannaffe nga bwe tweyagala. Haleluya. Bwe yagamba. Amiina. Kati bwe tunaalokokera ku ye tugenda kumufaanana. Haleluya. Tujja kufuna okwagala okwo. Tujja kuva mu kukyawa, tusonyiwenga. Kubanga Kitaffe yatugamba, waliwo ekyandikwa yatugamba nti musonyiwe nammwe mulisonyiyibwa. Bw'oba tosobola kusonyiwa muntu ali eyo, munno naawe kitaawo ali mu ggulu tasobola kukusonyiwa. Haleluya. Kitegeeza ki? Katonda nga bw'ali okwagala, naffe tugonde tumufaanane, be tukyawa, abatukoze obubi tubasonyiwe. Amiina. Ye Mukama waffe bw'atwagala bwe tutyo twagale nga ye bw'ayakola ki? Bw'ayagala. Haleluya. Ayo kituuka ku baami mukitegeera. Kuba Mukama waffe kyawandiikibwa nti abaami mwagale bakyala bammwe nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayagala ekkanisa. Kitegeeza awo sukulumamu. Amiina. Yes. Kati kati Mukama waffe takomye awo, tugenda ku Romans olw'okwagala ne Mukama kyatugamba nti yasindika mwana we kutusalira musango, wabula yamusindika tulokokere ku ye. Haleluya. Kati tulokoka tutya ku ye? Okulokera ku ye tugenda kijja mu Romans 10:11. Haleluya. 10:11 egamba etya? Egamba 10:11 egamba nti egambye kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Haleluya. Tusembyeyo wali nga Mukama agamba nti teyatuweereza mwana we kutusalira musango mu nsi muno, oyo yamuweereza tulokokere ku ye. Haleluya. Mu ye tulokokere mu ye. Haleluya. Kati wano agambye nti kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Haleluya. Kati okulokera ku ye, wano obulokozi Mukama waffe Yesu Kristo ng'abulese nga bwa bwereere. Olw'okwagala kwa Kitaffe, obulokozi n'abufuula obw'obwereere. Amiina. Obulokozi bwa bbeeyi kubanga yali ssaddaaka nnamba. Amiina. Yali ssaddaaka nnamba Mukama waffe gwe mutango gwe yawaayo. Ssaddaaka ey'ebbeeyi etamanyiddwako bbeeyi yaayo kuba nnene nnyo. Haleluya. Naye Mukama olw'okwagala, olw'ekisa kye n'okwagala, n'amuwaayo ayibe nga ssaddaaka egenda okunaaza ggwe nange naazeeko ekibi. Amiina. Tuyigire mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Kati egyo emitwe kati kangezeeko okunnyonnyola Mukama ky'ateeka kutuyigiriza. Kati muganda wange ggwe ali eyo
bingi by'oyiseemu, osobeddwa, embeera egaanye, bigaanye, ensi ekulemye, ekutamye n'okutama, by'okola bye bifa. Haleluya! By'okola bigaanye, oli ku kisenge, ennyumba bakugoba. Haleluya! Kambaweyo obujulizi. Nali mu nsi emu, Kigali Rwanda awo. Kati ssente ne zimbulamu, sikyakola. Naye nalina obuvunaanyizibwa obumu. Ne batuuka nga bangoba mu nnyumba. Amiina. Nalina omukyala ow'olubuto. Amiina. Ne batugoba mu nnyumba. Nnyumba mukwano gwange yali aginfunidde, kumbe yaleka tasasuddeeyo emyezi emabega. N'owo n'agamba ate gwe onaatandikawo pya gy'asasula nnyingi, kale jjangu ogyoyiningire wano. Haleluya! N'agivaamu bw'atyo ne nnyingirawo. Kati nze engeri gye saasiibangawo, nga nze embeera nina gye nabeeranga eyo bw'alamba neetambula. Omukyala ye yalinga ewaka oyo. Amiina. Laba, landlord ajja amubuuza, ono awana aliba? Ani akikuba? Kale ayina osasula aliba? Amugamba ye taliiwo, naye abeerawo ku weekend. Landlord yajja lumu, wayiseewo wiiki nga 2. Bwe yantunulako yaŋŋamba, muve mu nnyumba yange. Amiina. Naye ng'omukyala ali awo anaatera okuzaala. Ozeti. Yali ng'ali bw'ati kale ng'ali. Kye nakola nga siyina, nga ne ku mulimu tewali bagenda, tebasobola zimpa. Haleluya! Naye nga omusajja atugobye akaseera tufulume n'ebintu byaffe bino. Nafuluma ebweru, nali sinnalokoka nga ggwe ali eyo gwandaba, tannalokoka bwe ŋŋamba. Nafuluma ebweru ne nkoowoola Yesu. Amiina. Namuyita ne mmugamba Mukama ntaasa. Haleluya! Ku kitundu awo wonna tewaali nnyumba ndala. Naye bwe nagamba Yesu nti ntaasa, laba nina omukazi wa lubuto, siyina yadde ssente, ndi mutamiivu. Haleluya! Ssente nga bwe nzifuna ziggweera mu bbaala. Naye ekyo ky'embeera yampaliriza okukoowoola Yesu. Manyi kyawandiikibwa nti buli alikoowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo alilokolebwa. Namukoowoola n'ampulira. Bwe yampulira, munda mu nze nti kubira gundi essimu. Nakubira oyo gwe baŋŋamba essimu. Mukwano gwange baali bamuyita Jesse. Nga ssuubira nti aswanukula essimu, wabula eddoboozi lye nawulira lyangamba kubira gundi essimu. Ne mmukubira essimu. Olwamukubira bwe nti essimu, ne mmugamba Jesse, bangobye mu nnyumba, neetaaga ssente bwezi ne bwezi. Haleluya! N'aŋŋamba kanzikusindikire. Amiina. Myezi egyo nga simwegayiridde, simugambye mbu nja zikuddiza, namugamba kyajja mu gundi nti kubira gundi essimu. Amiina. N'aziweereza ku mobile money bwe ttulu. Naye nga landlord nga namugambye ngenda kusasulako na maaso, n'aŋŋamba ne bw'oyita ssente zo sizaagala. Amiina.
Nangamba ne bw'oyita ssente zo sizaagala. Kale kye nakola eddoboozi bwe lyajja njogera naawe gwe atannalokoka owulire Yesu. N'aŋŋamba kubira gundi essimu, ne mukubira essimu ne mugamba bangobye mu nnyumba, neetaaga ssente mpangise. N'azimpeereza zennyini za myezi egyo 2. Amiina. Kati ogwo bayita Yesu gwe ndi okwogeraho kwa. Tewazaalibwa nga mulekwa. Oyinayo akwagala n'okusinga bw'olowooza. Wabula ayagala ekintu kimu, omukkirize olokoke. Ayagala olabe okwagala kwe. Haleluya. Ayagala olabe okwagala kwe. Leero sigenda kukusomesa kugamba nti oba ogenda kufuna kino, ogenda kufuna kiri, ogenda kufuna kiri. Byonna bye weetaaga ng'oyagadde Mukama waffe. Haleluya. Byonna bye weetaaga obulamu ng'oluŋŋamizibwa Yesu Kristo era omwagadde. Amiina. Kubanga bw'otayagala Yesu, kitegeeza Bayibuli egamba nti abo abakkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo be balina obulamu. Abatamukkiriza tebalina bulamu era tebalibulaba, wabula baliraba obusungu bwa Katonda. Amiina. Bw'otalaba bulamu, bw'otakkiriza mu Yesu Kristo, oba osazeewo ggwe nga ggwe nti nze nsazeewo ŋŋenda mu ggeyeena yange, temumbulira byammwe, mundeke, Katonda simuliiko. Haleluya. Oba osazeewo bw'otyo. Kubanga ekkubo lirimu erikutwala mu ggulu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Era agamba ekigambo kimu kyokka. Agambye bw'oba tokkiriza Mukama waffe Yesu Kristo tolina bulamu. Kitegeeza choice eri mu ngalo zo. Gwe asalawo nti ŋŋende mu ggulu oba ŋŋenda mu ggeyeena. Tewali gamba mbu Katonda yakututte mu ggeyeena. Katonda tatwala muntu mu ggeyeena. Ekibi kyo kye kigenda okukutwaza mu ggeyeena. Saze kwogera bwentyo. Mbalaga kwagala kwa Mukama. Mukama yagenda n'agamba tasanyukira kufa kw'aboonoonyi, wabula ayagala bakyuke beenenye gy'ali. Lwaki? Mukama omutango gwe yandikusasulidde gwe agaanye okulokoka okuva eyo gy'oli, yagusasula mu Yesu nga bamukomerera bamutta. Haleluya. Okufa kwokwo Mukama yali agezaako kutulaga nti ayagala atununule ku ssaddaaka agiweeyo eya Yesu, abamukkiriza bawonyezebwe, kuba tewali kkubo ddala. Amiina. Bamalayika tewali kkubo lyabwe lisobola banunula, kubanga omu ku bakulu b'abamalayika yennyini yakola ensonga. Kati wali agenda bafiiririza bo ekyabwe gwaggwa. Amiina. Kati gwe abantu mwafuna chance okwagala kwa Kitaffe n'aleeta omwana we. Amiina. Kati kyova olaba waliwo eyabuuza ekibuuzo nti Mukama Katonda alina empisa embi gye tubuulira enjiri, alina empisa embi, tolaba abaana nga babonaabona, abantu ne bafiira obwereere, ye akola ki eyo? Amiina. N'abuuza akola ki eyo? Kyokka nga byonna abiraba. Mukama Katonda ajjudde ekisa. Tewali kimusanyusa ng'akiraba ku ebyo byonna ebigenda mu maaso. Wabula omulimu yagutukwasa. Amiina. Yagutukwasa. Tulina okwegayirira ku lw'ensi. Tulina okwegayirira ku lw'abannaffe. Kiva mu kimu kwagala. Okwagala kwa Kitaffe ffe abalokose bwe kutubeeramu, tugenda kusobola okwegayirira ku lw'abalala. Tugenda kusobola okubabuulira enjiri. Ate bw'osemberera okwagala kwa Mukama, relationship y'okwagala kwo ne Mukama ne kukwatagana ne mwagalana. Ne bw'ogenda okubuulira enjiri, ojja kubuulira bubuulizi Mwoyo akolerewo, abayumirize ekibi, abakwateko balokoke.
naye bw'onaaba nga toyagala Mukama okola bya naggamba okola bibyo nti kasita nalokoka n'ogenda n'obuulira enjiri bane mulokoke mukyuke mwenenye ebiki bagenda sigala awo nga tebalokose. Lwaki? Mwoyo okwagala tekuli mu ggwe. Amiina. Katonda okuleeta omulokozi kwali kwagala. Kati gwe olina osooka okufuna okwagala kwa Mukama abeere nawe. Mujjukire ekigambo Mukama waffe Yesu Kristo kye yagamba nti oyo akola amateeka gange yanjagala. Bw'anjagala Kitange ali mu ggwe ajja kumwagala. Bw'anaamwagala twegatte wamu tujje tutuule mu ye. Kitegeeza bwe beegatta wamu ne batuula mu ggwe oba ojjudde okwagala, bw'onaabuulira enjiri bagenda kulokoka. Lwaki? Ali mu ggwe agenda si ggwe ajja obba ayogera, agenda basikayo. Amiina. Ne banaaba ng'omulabe abazibye amaaso baggolo bajja gy'oli. Lwaki? Ali mu ggwe kati yafulumya ekigambo kiriko omuliro kigoba omubi. Amiina. Kati agamba mu ye nti atugamba twagala. Ekisinga obukulu mu ggulu lyonna kibasinga okusanyukira bakiyita kuwangula myoyo. Naye tusobola agenda kusobola kuwangula myoyo nga toyagala Mukama. Sooka omwagale, ojja kugendayo, ojja kukomawo ne bw'onaalekayo nga balokose nga bakuyambye ng'ekisa kyabalunga mwoyo yabateeka dda bayeruka naye nga be bagwa. Amiina. Lwa nsonga okwagala tekuliimu. Kwatagana ne Mukama, mwagale. Amiina. Bw'onaamwagala ekigambo bw'onaayimirira okubuulira ejja kuba ensigo eyo ey'amaanyi egudde mu muntu oyo ne bw'alibaawo n'agenda jjo nga tannalokoka tannayatula aliyatula. Amiina. Kati Mukama waffe kwe kwagala kituliko, naye tulaba lwaki yatwagala, kikyayagala tukole mu kwagala okwo, ayagala tumufaanane. Kuba tulabye wali mu Yokaana 16:17 egambye mbu Katonda teyatuwa mwana we kusayira nsi musango, wabula yamutuwa tulokokere ku ye. Kitegeeza bwe tunaalaba engeri gy'alimu n'okwagala kwe. Mujjukire yagamba Mukama engeri gy'ayagalamu ekkanisa agyagala nnyo. Kati bwe tunaamulaba engeri gy'ayagala naffe ne tumukoppa ne twagala abantu nga bwe tweyagala. Haleluya. Tugenda kusanga balokozi. Kuba Mukama yagamba amateeka gali aga gonna agafunza amateeka aga. Yagamba sajja kudibya mateeka wabula ogakola ogatuukiriza. Kitegeeza ki? Nti ogatuukiriza n'agafuula nti yagala Mukama Katonda wo n'emmeeme eyo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna. Kikyategeeza n'amalayo n'asemberayo nti yagala munno nga bwe weeyagala. Kitegeeza ki? Bw'ona yagala munno nga bwe weeyagala wagenda bbaawo mpalana, wagenda bbaawo kuttiŋŋana, wagenda bbaawo ono yayagadde muka gundi, wagenda bbaawo ono yabbe gundi, wagenda bbaawo oli aloga munne ku lw'omuti akata omudaala. Tebigenda bbaawo kubanga omwagala nga bw'okola ki? Nga bwe weeyagala. Haleluya. Kale nga mmaliriza kigambo kyaffe, Mukama abadde atunyweza mu kwagala engeri okwagala kwe gye kuli, nti atusonyiwa ffenna abalina ebibi. Ne bw'oba oli mumpi, ne bw'oba oli mutemu, ne bw'oba oli mwenzi ng'oli eyo, ne bw'oba olina omusango gw'okola eyo muganda wange ng'owulira kikuyitiriddeko, oba bwenzi, oba masturbation, oba kukuula binnyo, oba bwamalaaya, oba bwenzi bukoze butya, oba kusiyaga, oba ki. Haleluya. Kyonna ky'owulira ky'obadde okola, Mukama akwagala, agamba jangu nga bw'oli, jangu nga bw'oli, toddayo, jangu nga bw'oli, akuwa ekisa, agenda kukuwa emirembe, agenda kukkakkanya weewuunye n'okwewuunya. Agamba emirembe mbawa so si ng'ensi bw'ebawa. Amiina. Abawanga ensi so si ng'ensi bw'ebawa. Ye Mukama waffe ye mulangira w'emirembe. Kale olunaku olwaleero ayagala akuwa emirembe era ayagala obeere nga tova ku njiri, kubanga okukkiriza kuyita mu ki? Mu kuwulira. Amiina. Era bwe tubaako mwene essaawa tumaliriza wano, twegayiridde
soma ku kyawandiikibwa bye twogeddeko ebyo Yokaana 3:16 osome ne ku Baroma 10:11 Yokaana 3:16 osobola ogendako buziba 17:18-19 zijja kuyamba awo obeeremu bw'otyo osome ekigambo kyawandiikibwa then mu byawandiikibwa ebyo then teweerabira okuwuliriza ku njiri so budownloadinga n'obuwulira n'obuteekako ng'ogenda okwebaka n'owuliriza haleluya kuba okukkiriza kuba mu kuwulira amiina buli bw'onoowulira ogenda kukkiriza weeyongere okukkiriza Yesu Mukama waffe yagenda n'agamba abayigirizwa be nti bajja ne babawaabira ne bagamba Mukama waffe tuyambe bano abayigirizwa be tuleese omwana waffe alemeddwa okukola ki balemeddwa okumuwonya agwa ensimbu akola ki yesuula mu muliro ne mazzi naye Mukama waffe tutaase tumuwonye Yesu yabagamba naye mmwe abalina okukkiriza okutono n'aba nammwe mpaka bbanga ly'enkalama n'abagumiikiriza ppaka kitegeeza nti kyali agamba tulina okukkiriza buli bw'otuula ne Yesu n'omuwuliriza n'asomesa n'owuliriza mwabo abaweereza be bonna b'obudawunloadinga tugenda mu bakyama omutukuvu nsabo balungamye bafune channel entuufu haleluya kati owulirize buli bw'owuliriza oba owuliriza mukama waffe Yesu Kristo kuba ebigambo bibye si byaffe haleluya buli bw'onaawuliriza ojja kufuna okukkiriza muli buli bw'onaafuna okukkiriza kujja kweyongera kyokka Yesu yagamba n'abagumiikiriza ppaka ddi kuba yali ababuulira buli kana ng'asubira okukkiriza kwabe kukoze ki kukuze haleluya ng'asubira okukkiriza kwabe kukuze haleluya naye era twalaba nga yamayiza n'abatereeza n'abagamba naye kuba bagenda ne bamubuuliza mu kafeeri emmanju mu kyama ne bamugamba naye Mukama waffe naye kino lwaki tetusobodde kugoba omuzimu omwoyo omubi n'abagamba tebimu bivaawo nakusiiba nakola ki nakusaba haleluya kale nno ekisinga obukulu baganda bange okuwuliriza beera mu kigambo sembeera Mukama Bayibuli etugamba tumusembeere naye anaatusembeera turn nigh unto God draw nigh unto God and he will draw nigh unto you Mukama Bayibuli bw'egamba wash your hands you sinners and purify your hearts you double-minded nti unaaba mu ngalo gwe omwonoonyi tukuza omutima gwo haleluya gwe w'emmeeme ebbiri kati Mukama twagale okwagala kuwangula sonyiwa oyo gw'owadde okola obubi sonyiwa eyakukyaye sonyiwa eyakoze obubi ogenda kufuna empeera buli bw'okyawa osiba emikisa gyo buli bw'okyawa n'ebyenfunayo bikendeera buli bw'okyawa oggala enzigi ezigiramu omukisa gwo kale ffenna tukiyige kuba yankola ya sitaani haleluya Bayibuli etugamba nti tolekanga enjuba okugwayo nga tonasonyiwa oyo akunyiizizza olemenga okukkiriza sitaani okujja okutuula mu ki funa ekifo omuggo mwatuula kubanga wanaatuula ajja kutandika okulowoozesa ebyo bitya singa oyo afa n'abaawo Bayibuli egamba oyo akyawa munne ye mussi kitegeeza ki kasi totandika omulowooleza singa oyo afa n'abaawo singa bamugoba ku mulimu kitegeeza wamutuze dda wamusse dda kiba Abraham bwe yagenda okutta omwana we nga Mukama Katonda amugambye asaddaake Mukama Katonda yakiraba nga Abraham yasaddaase dda omwana n'agamba ddala ono ye muweereza wange yamukkiriza naye n'ataza kubanga Mukama Katonda taata tayagala saddaaka z'abantu amiina yawaayo saddaaka y'omwana we etumala amiina kale kyali kyakulabirako kyali anoonya naye okuwaayo Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe kale neebaza Mukama Katonda taata namwe mwenna mwebale okuwuliriza olw'ekisa kya Mukama webale Mukama taata olw'akaseera kano webale Mukama kabaka w'abakabaka katusooke twatula obulokozi tusabe amiina kale gwali okwata mu kifo ky'ogamba ayi Yesu nzikiriza gwe okubeera omulokozi wange kubanga wajja ku nsi n'ozaalibwa ku lwaffe n'ofa ku lwaffe ku lw'ebibi byaffe n'ebikolimo byonna n'obitwala n'ozuukira ayi Mukama era nzikiriza bwe yafa n'azuukira ddala gwe Mukama wange nkwaniriza Mukama mu mutima gwange onnuŋŋamyenga ontambulizenga mu makubo go onjigirize amakubo go ondage n'empenda zo ayi Mukama sangula amannya gange mu kitabo ky'aboonoonyi ogawandiike
mu kitabo ky'Abalamu. Bw'oliba oyita abalonde bo nange mbeera omu ku abo. Mukama Taata toŋŋanya kuva mu makubo go, nywereza mu kkubo lyo. Ayi Mukama, nga taata bw'agunjula omwana we, nange bw'olabanga Mukama nva mu kkubo lyo, onsaasiranga Mukama, ompitayo ng'omwana, ongunjula ng'omwana, n'otandika kugenda mu kuzikirira. Ayi Mukama, nsaba ekisa kyo n'okusaasira kwo ntambulireko. Weebale Mukama, weebale Yesu. Amiina. Haleluya. Ani awulira essanyu awo ng'omaze okwatula obulokozi, owulira emirembe egijjudde awo. Amiina. Kati baganda bange, kati saa zino tugenda kusaba kulwa Mukama tufune enkolagana naye, kubanga buli bw'osaba ofuna enkolagana naye. Amiina. Nebo tumusinzeeko tusabe. Haleluya. Kale. Ayi Mukama Katonda w'eggulu n'ensi, Kabaka w'abakabaka, gwe Katonda atajjuukuka, gwe Katonda ajjudde ensi n'eggulu, gwe Katonda mwenye, gwe nannyini byonna, omuyinza buli bintu, gwe Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Ayi Mukama Taata Kabaka w'abakabaka, gw'ataggwaawo. Ayi Mukama, ensi n'ebijjudde byamu bibyo. Taata gwe munene nnyo, gw'atudde watukuvu wa watukuvu, teri akwenkana Mukama. Gwe mutukuvu, tewali amutukuvu nga ggwe Mukama. Gw'atudde watukuvu wa watukuvu, ab'emitima emiwombeevu Mukama. Oli wanjawulo Taata Kabaka w'abakabaka. Taata bw'akyanga bwe kyawandiikibwa kibw'ati bw'ayogera Mukama, omununuzi waffe, oyo yasindika Mukama waffe Yesu Kristo okutununula, ye gwe mununuzi waffe Mukama. Era Mukama ne kiwandiikibwa, gwe yatubumba munda mu lubuto. Taata gwe yatubumba watumanya nga tunateekebwa na mu lubuto Mukama, nga tonnatubumba, ng'olina ensonga lwaki otubumba, lwaki otuteeka mu lubuto, ng'olina ensonga lwaki otusindika ku nsi kuno Mukama Taata. Era kyawandiikibwa Mukama Katonda Taata nti ye gwe yakola byonna. Buli kimu bye tulaba ku nsi, bye tulaba mu mawanga, bye tulaba mu mazzi, bye tulaba mu bbanga, ebibuuka mu bbanga, ebiwugira wansi mazzi, byonna Mukama ebitambulira ku nsi Mukama, gwe yabitonda. Taata ojjudde ekisa, ojjudde amaanyi, ojjudde ag'enjawulo ge tutasuubira Mukama. Gwe Alpha n'Omega, the beginning and the end. Gwe enkomerero era gwe ntandikwa Mukama Katonda, ojjudde ekitiibwa. Bamalayika abo bakusinzanga buli misana n'ekiro Mukama. Baba elders bakusinza misana n'ekiro, bagamba hoole 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 hoole, omutuukirivu 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 omutuukirivu. Kubanga Mukama obulungi bwo tebwenkanika, obulungi bwo bukyukakyuka, tewali ayinza na bugeraageranya, tewali lulimi lwe tuyinza kubunnyonnyola Mukama, kubanga ayi Mukama Taata bukyukakyuka. Ayi Mukama, wano ku nsi wokka we tusobola okwogera amannya go Mukama nti gwe mugabirizi, gwe mwagazi, gwani, naye mu ggulu Mukama amannya gonna gonna Mukama Taata obulungi bwo busukkulumye obwandikomye Mukama, tewali ayinza bugeraageranya Taata. Oli musukkulumu nnyo, gwatudde ku Namulondo ey'ekitiibwa ennyo Mukama, ekulukuta ekisa n'okwagala n'okusaasira Mukama. Ani ayinza okwenkana Mukama Taata? Gwe mulangira w'emirembe, emirembe girimu gwe gikulukuta eri abaana bo Mukama, ne tulyoka tufuna emirembe gye tutalabangako, endwadde ne zigenda olw'emirembe gyo, kansa n'awona olw'emirembe, emitwe ne giwona olw'emirembe. Ayi Mukama, ebirwadde byonna bivaawo lwa mirembe gy'otuwa. Ayi Mukama Katonda Taata Kabaka w'abakabaka, oli musukkulumu, oli wanjawulo Mukama Taata, gw'omununuzi waffe Mukama Taata, gwe yabamba eggulu waggulu wekka, tewali yakuyamba Mukama, wali wekka nga bwe wagamba Mukama nti wagibamba waggulu wekka, n'olyoka oyanjuluza ensi Mukama Katonda, oli wanjawulo Taata, gw'amanyi emisingi gyayo Taata, gw'amanyi n'enviiri ezituli ku mutwe, tewali yadde asobola ekyo Mukama. Taata, tewali kye tusobola na kwekolera ffe, wabula gw'atusobozesa, gw'atuwa amaanyi agasaba. Tetumanyi na kusaba Mukama nga bwe kigwanidde, wabula omwoyo oyo atusobozesa Mukama, kuba tetulina kye tumanyi, tulinga mbaata Mukama. Gw'atusobozesa byonna, gw'atuwa amaanyi Mukama ag'okusaba, ag'okukola okwagala ku Mukama. Taata Kabaka w'abakabaka, gwasobozesa nabo bonna be tulaba, abazimbye, abakoze batya, kubanga gwe abawa amaanyi agokola obugagga obwo bwonna Mukama. Mukama, tereezaamu obulungi bwo, tereezaamu ekisa kyo Mukama. Gwayagala abaana bo Mukama Taata bakole okwagala kwo. Kye tuba tusaba Mukama Taata, nga bw'otuyigiriza okwagala kwo Mukama, ddala ggwe mwagazi, saba otujjuze ekisa Mukama eky'okwagala bannaffe nga bwe tweyagala.
taata otwambulemu omwoyo omuntu ow'edda oyo ajjudde obukaawu n'obusungu, ajjudde obubi, ajjudde ettima n'ennugu, ajjudde obujjoojo. Taata omutwambulemu. Taata tetukkiriza kgenda magombe. Taata tusaasire Mukama, otwambule omuntu oyo, otujjuze ekisa kyo Mukama, tujjuze ekyambalo kyo, tujjuze omutima ogujjudde okwagala nga bw'ogambye wali mu kyawandiikibwa Mukama Katonda Taata nti tewatuma mwana we Yesu Kristo Mukama Taata ku nsi kuno okulumiriza ensi omusango, wabula tulokokere ku ye. Ayi Mukama, nga tulokokera ku ye Mukama Katonda Taata, Taata nga bw'afaanana yali wa kisa, yalina okwagala, yasaasira abantu Mukama, n'abalaba ng'enjala ebaluma bamaze nabo ennaku 3 Mukama, n'agamba nedda temubagoba genda, leka abantu bajja zirikira mu makubo, waakiri muleete muyinawo ki? Kale ne baleeta emigaati n'ennyanja Mukama. Taata n'abagabira ekyokulya Mukama, gaabaddeyo nga balina amaanyi, gaabaddeyo Mukama Taata nga singa bwe bazze bwe baba baddayo Mukama, kye tuba tujja ku Nnamulondo yo Mukama Taata wansi w'amagulu go Mukama, nga tugamba Mukama tukkiriza Mukama tewali ajja mu maaso go Mukama Taata n'avaawo nga bwe yazze. Taata tukwebaza olw'ekyo okwagala kw'otuwadde, tukwebaza olw'akwagala kw'otuyambye Mukama Taata okubuulira Mukama kw'obuulidde abantu Mukama ti gwe Katonda tasobola tulekerera, gwe Katonda tasobola tusuulawo. Ayi Mukama, gw'ajja omunaku mu nfuufu n'obutuuza n'abalangira, gw'ajja ayi Mukama Taata, gw'ajja bannamwandu ku lulembo Mukama Taata, gw'ajja Mukama Katonda Taata abatasaanira n'obafuula abasaanira Mukama, gwateekako okuganja Mukama, ayi Mukama ne bakabaka ne batulengera, ayi Mukama gwasobola byonna byonna otuteekawo tutasaana Mukama, ayi Mukama gwagaba ziddiguli ez'omu ggulu, gwagaba PhD ez'omu ggulu, ayi Mukama Taata esatifiketi zaffe gwe za mu ggulu gwe z'otuwa, ayi Mukama buli wamu zituukawo. Taata tukwebaza Mukama olw'ekisa kyo, olw'okwagala kwo, era nsaba Mukama Taata, sabira bonna abatulengera Mukama Taata batesitinge kwagala kwo Mukama, abadde tebakisuubira Mukama, leka bonna abadde batalina waakusula Mukama Taata olw'ekisa kyo ekingi, olw'okwagala kwo Mukama Taata obafunye okusula Mukama Taata beewuunye Mukama Taata leka oyo abadde atalina mulimu Mukama, ayi Kitange Taata akakasa okwagala kwo Mukama Taata omubulire enzigi ezo ezeggadde Mukama afune omulimu Mukama, nga bwe kyawandiikibwa nti atalina mulimu afune omulimu asobole okuyamba abatalina. Mukama Taata leka oyo atalina mulimu, leka Mukama Taata omutemere ku lwatali kwo Mukama, oggule enzigi afune omulimu Mukama. Ayi Mukama Taata akusinze n'ebibyo Mukama mu bwakabaka bwo Mukama, leka oyo Mukama Taata abadde atalina kyakulya Mukama, leka afune ekyokulya Mukama Taata kabaka w'abakabaka, ensi n'ebijjudde byamu byonna ebyo Mukama Taata leka bonna Mukama abalwadde abali eyo Mukama, leka Kitange Taata nga bw'agamba nga bwe kyawandiikibwa nti buli alikowoola erinnya lya Mukama waffe alirokolebwa Mukama, leka omulwadde oyo ampulira akoowodde erinnya lyo Mukama Taata afune okuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, leka yenna alikoowodde awonyezebwe. Ayi Mukama wagamba twogerenga tukolenga omulimu gwo, twogerenga ekigambo kyo gw'okikompaaminge okikakase mu maanyi go Mukama Taata. Tukwebaza Mukama Katonda Taata kabaka w'abakabaka olw'akaseera kano, olwa bonna bonna abali ku mukutu, abaleba vidiyo eno Mukama Taata mbalambirizaako abatasobodde kulokoka leero naye ng'okyandaba, nsaba Mukama Taata wate mbasindikira Mukama Taata omwoyo alumiza ekibi n'omwoyo w'amazima, abakomeko ku mitima, abalage baawule ekibi n'ekirungi, balabe emirembe giri mu Kristo gye beetaaga basobole okugigoberera Mukama Taata omulungi, olw'ekisa kyo, olw'okwagala kwo, olwa mwoyo wo, si ffe wabula mwoyo wo Mukama. Tukwebaza Taata, kitiibwa n'ettendo bidde gy'oli Mukama, gw'atudde waggulu Mukama. Lw'akaseera kano enjiri eno gisiirenga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, gisiirenga mu musaayi gwa Yesu, na buli omu ali ku mukutu muwonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, n'agenda okulaba vidiyo eno ennaku zonna, yenna aligiraba bawonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, baleme sigala nga bwe bali, wabula by'aligiraba akwatibweko okwagala kwo, emirembe gye gimukkeko, gimukomeko, alabe ekituufu, alabe amazima, alabe emirembe gye Mukama. Tukwebaza okutwagala n'obugabirizi bwawe.
wabwe tetwagala teri mulala ayinza otwagala nga kwesuubirwa ffe, kwesiga kwaffe, kusayi lyaffe, kwekiddukiro kyaffe Mukama, kuba kyawandiikibwa oli Katonda omulungi, kwekiddukiro kyaffe mu nnaku ez'okulabiramu, kuba omanyi abakwagala. Weebale Mukama, weebale Yesu, tusabye n'okwebaza olw'okwagala kuno, tuyita mu nnyumba Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Bye bye.